Chief Administrative Officer wa District ya Mukono. Mbuziddwa okubaako kyenjogera ku mbeera y'abakozi okusinziira ku nnaku z'omukozi. Naye era ekintu ekyo si kipya. Abakozi ba gavumenti era bakimanyi nti amateeka ge tutambulirako gagamba nti omuntu alina akoze ezo ennaku z'ateekeddwa. Era mu mbeera eya bulijjo tuba tuteekeddwa okulaba omuntu ennaku z'akoze era omusala gukusinziira. So enkola ye bw'enaaba nga erandumiddwa okukavalinga wonna tejja kuba mpya, kubanga era mu ngeri y'okumanaginga abakozi ekyo era tubeera tukikola n'okukikola. Era bw'olaba nga omuntu takoze ennaku zakkalira zate kukola mwezi oluusi n'omusaala gwonna tugukwata, kubanga eyo endagaano omukozi owa gavumenti gy'akola nga aweebwa ekifo ky'obuvunaanyizibwa ky'abakolamu. Ekyo olina okukola ennaku ezekkalira mu mwezi okusobola okusasula omusaala. Twalanga ebifo nga 9 mu 2 twagala okujjuza. Era process wetuuse kakati abakulu aba Service Commission bagenda kutandika okusunsula n'okukozesa interview. Naye era okutuuka wano tuyise waliwo wetuyise okubeera nti twali tufunyemu obuzibu bwa kakiiko akagaba emirimu aka district, naye era ne tukolagana ne bakama baffe b'emitendera egy'enjawulo okulaba nti yadde ekizibu ekyo weekiri, kubanga akakiiko bakyaliwo ebikanoonyerezebwako tannaba kuggwa. Naye era mu mbeera eyo ne tukwatagana ne bannaffe bakama baffe okulaba nti tuwandiisa abakozi. Era y'ensonga lwaki twagenda e Buvuma okweyazikayata akakiiko kaayo okusobola okutuyambako. So ye process eyo gye tulimu, era tusuubira nti omwaka gw'ebyensimbi ogunaggwerako tujja kuba tulina abakozi tugasseeko. Obutono bw'abakozi kitukosa mu bintu bingi, kubanga emirimu egisinga gye tuweereza gikolebwa bantu, si machines. N'olwekyo ebifo ne biba nga bikalu kiba kitegeeza nti obuweereza abantu bugenda kukosebwa. Ekyokulabirako kyekyabasomesa. Amasomero agamu weesanga ekibiina kya 207 naye ate nga balina abasomesa 4, balina abasomesa 5, balina abasomesa 3. Kati mu mbeera eyo olaba nga obuweereza tebujja kukwanguwa kutuuka ku kyetugenderera, nga tuyinza kubeerawo n'osuubira nti essomero lirina abasomesa 3 mu kifo ky'7 bajja kuwa results z'oyagala. Embeera y'emu mu byobulamu. Mu kiseera kino tulina ebitundu nga 67 ebikalu mu basawo. Staff gye tuoperatingirako kati ya bitundu nga 33. Kati weesanga nti omukozi omu akola emirimu gy'abantu abalala 2. Embeera eyo ereetera okubeera nti obuweereza bwaffe tebuli nga bwe twandibwagadde. So kati tuba tulina okufuna abakozi. Ekyo kyo kiba tekirina kumaganyizibwako birowoozo, kubanga obuweereza bukolebwa buyita mu bakozi. So yembeera gye tulimu Mukono, twagala tulabe nti ebizibu yadde bwe biri naye era tugala n'engeri gye tubivuunukamu.
bategeezezza tuli mu process ey'okubeera nti twongere ku bakozi abutali ba gavumenti naye abakola mu bitongole ebirala. Office ya Labour Office eya district evunaanyizibwa ku mbeera ennungi gye mulina okukoleramu. Era njagala okwebaza omukozi ofiisa waffe atwala ofiisi eyo akoze omulimu munene okubeera nti abantu abakolera mu mafactories, abantu abakolera mu bitongole ebirala nabo bakuumibwa, babeera protected kubanga ensonga nyingi zakozeeko era bintu bingi byasizza mu nkola okusobola okubeera nti abakozi bano babeera mu mbeera ennungi. Mukono ya disitulikiti emu erina amafactory amangi kituufu era wesanga nti ofiisi eyo era naye twagala gyongeramuko ku maanyi kubanga kati mbadde mu ofiisi omu twagala twongereko kubanga bantu bangi bajja n'okwemulugunya okw'enjawulo era kukoleddwako. Abamu batuuseeko ne wano naye nga ofiisi eyo ya Labour yakoze kinene kubera nti abakozi tebanyigirizibwa. Yes. Tezana kikyabiko mwagala kugyongera support. Twagala kugyongeramu abakozi abalala kubanga factories nyingi factories zokka nyina abakozi abalala amasomero ga private kale abo n'abakozi abatali ba gavumenti naye nga ofuna omusaala. Ofiisi yaffe ya Labour Office evunaanyizibwa okubeera nti okolera mu mbeera ennungi bw'obeera nga waliwo okunyigirizibwa ofuna okuwulirizibwa ate era nga wabaddewo ekizibu ofuna okuliyirirwa nga accident. Njagala okuteera omukisa guno era okutegeeza abakozi bonna, buli mukozi olina gy'oli ng'okozesebwa ng'ofuna omusaala bw'obeera ng'olina kyeweemulugunya ku mulimu ekitali kyotasobola kumaliriza ne bakamaabo. Ku disitulikiti wano tulina ofiisi ekwalanaganya ensonga ezo gye tuyita Labour Office era ofiisi eyo esobola okutuukirirwa nesobola okubatabaganya nebabeerawo okwemulugunya nesobola okuyingiramu n'okubalaga amateeka nga bagateekeddwa okubeera kubanga yadde mukolera eyo ate waliwo amateeka agatufuga ffenna ng'abantu abawaayo Labour. Nicholas, Director of Studies, Town Muslim. Menzi abasomesa attendance y'abasomesa. Shortly, kyengamba at least ekyo kisobola okumeka ng'abasomesa okubeera ku masomero, which is okay. Improvement ya attendance eri okay. Naye tiri automatic into okubeera ku somero. Performance nawo improving out there and then. All factors endala zireeta performance of school besides okubeera awo nti okusomero. Because the machine is there, people can clock in and so on. Because I'm looking at Mbali Sukabo example, all districts is in Uganda, for example, in Eastern Uganda. Attendance y'abasomesa eri ku 99%. Nate bw'ogenda n'olaba performance yaabwe kumpi the poorest performance. Attendance ne performance not automatic. Newankubadde people who perform well is part of performing well. Attendance is okusomesa otya akabariza eki byo byonna was olwo n'ababeera ku ssomero naye nga bwe bakola output yaabwe eri wansi. Kyenaba tutaataganya abazadde within areas gyetubeera essomero ng'eyaffe eno abazadde tubajja ku community, abaana tujja kuba community and most of abazadde abaffe are low income earners bano abafuna ebintu bitonotono wa ssente ntono aba wansi ddala. Kitegeeza tebasobodde
bafunamu ekizibu one abamu kubo basengusa kitegeeza abaana abali nabo bazze omukyalo kuba tebasobola kumaintaininga embeera y'ekibuga then nsuubira maaso awo nti n'okuprovidinga abaana abo nebyetaaga okusoma bijja kuba nzibu kubanga sente zebadde bakozesa okufuna help bale babijja ku business ezo zebakola meaning kati business food kitegeeza these children agenda bafuna challenge okufuna ways of okufuna ebintu bakosa ku ssomero uniform ebyo so kyetaagisa kufuna engeri gyebayamba abantu abo abalusinze business esaawa eno bafuna engeri gyebasobola okufuna obuyambi otherwise kigenda ku affecting abaana abali ku levels z'abazadde abawede bakola business within the town setting. I think that is that. Sinzira ku engeri gya attendance one way on the other izo kubanga eyamba naye nga si yenkomero ya buli omu because esimu era attendance maybe with the teaching but the real fact on ground erichi so obesinga kama nti attendance yeka what about performance otya opinion ta performance of at the end of the day is a pseudo maybe we so gonna so long based on attendance only naye performance report asobola kula record sobola kula ganchi ali mukirasa asomesa naye mu reality mbona bate bafunye fizo kwa tugenda ko beyond of checking attendance yawe ni tugenda ko deeper because to sola basing akusosola on attendance may not be the best results may not change chira kutuna ku bintu ebirala bakola outside class how does handling the children bintu bingi it's a big thing not just okwera nti olaba nti just on attendance it's beyond attendance but anyway ija kuyamba government of monitoring how things are moving nenga it should go beyond that again beyond just attendance obuta performing abulungi is a workload osanga omusomeso omu holding abasomesa abana 12 one teacher I have a good omusomeso yowali tasobola providing results ngabo yagala ekyo kimu ekyokubiri conditions gyakoleramu njala muntu n'abasomesa mu government schools basobola batya services endala bagifuna batya babeera wa bakola obulungi ngabe bateeka okukola ekirala waliwo ekintu abantu gye batamanyi okusomesa abaana waliwo wasomesa ebintu bibiri waliwo okusomesa abaana okuyita exam ate waliwo okusomesa omwana okutegeera kye bayita curriculum ati bwogenda n'olowooza nti osomesa performance y'essomero obeesinga only ku PLE then that's wrong waliwo issues nyingi essukamu awo abaana bano balina areas nyingi bakavaringa omusomesa ali train not only to make the children pass exam waliwo n'ebirala you have to train children in sports you have to train in music activities endala ziri outside class naye kati assessment ebeera only on exam which is done in 2 days out of 7 years you can't base that okamantu nobatasomesa totunudemu every angles endala as it is ngawala bakati mu secondary areas endala should be looked at assessments should banga jiva wansi paka wagulu naye wolinda just mu P7 obesingero kama kitegeza tebakola then batoli fair. I think that's my yangenze mu ebere nati amyuko omukulu w'essomero wanengandu community school mulayinzo gita primary school mu mbeera eyo kakati ensonga y'okubeera nga tukozesa gadget yeno gavumenti gye yaleeta okukola ayimeyise tight supervision eri abasomesa balabe nga performance mu masomero yeeyongerako tekewo enkyukakyuka ey'omuggundu okutwaliza wamu ekintu ekyo tekyandibadde kibi naye ate nze ndaba nga balina engeri ate gye basuusiza okubeera mu mbeera yonna yonna ebeera emujji nti newankubadde bateekawo embeera eyo nti bw'obeera ofiiridde osobola okusaba n'okulokinga out n'ogenda n'okolaki naye ate nze ndaba nti ate gavumenti erina engeri gyesuusizaamu nti abasomesa erina engeri ate gyeyagala okubatulugunya esukke ne babandikomye nti bo bennyini abo basupervisors baffe abali waggulu nabo bennyini oluusi babeera tebaliyo naye ojja kumusanga ng'ebiseera ebisinga andiyagetinimo be batabeera maofiisi be balina amafaamu be balina bizinensi zebaraninga ate nga nze omusomesa ali ku gurawundi wa sirina bizinensi yonna gye mbeera nkolaki nzirukanya ate nga nange nina ebinsumbuwa mu mbeera ng'eyo nolwekyo nandiyagadde bateekemu obuntu bulamu
nti bwe babeera bagamba omusomesa okubeeranga nti ennaku ze bamusasudde zezo zalina okubeera nga zakoze kyandibadde kituufu naye ate nga tekijja kubeera nga kimalawo obuzibu buli obwekolaki nze ndaba mu mbeera eyo senga omusomesa banaatulugunyizibwa ekisusse bajja nakutandika okubeera okugamba nti ebyobusomesa mbikoze eki ng'ate jjukira abasomesa ababaddewo abamu babadde bakola mu mbeera ey'obugubi najja naye nga talina kyakola nze nsuubira ntuteekemu obuntu bulamu bamanye nti at least balina percentage entuufu gye bakomako non necessarily nti balina kugamba nti ennaku 10 zokoze nolwekyo ze tukolaki ze tulina okusasulako abasomesa babateremu kalawensi bamanye nti nabo bantu babeera neki n'ebizibu n'omusomesa naye amanye nti ddala gwe mulimu gwenkola nange bakolaki banjagala tusobole okubeera nga tuyambagana kituufu ndowooza bwe babeera nga twongeddemu twagala ffena performance essomero bwe likola obubi naffe tubeera nga tebatutunda kibeera kitulabisa bubi nnyo naye baleme kukikonditioninga nti omusomesa bamuwe ennaku ezo zakolaki zasomesezza nti abasomesa nabo bantu baleme kubateekako nnyo olukongoolo nti ezo ennaku zakoze zibalina okukolaki sebo